Tuli mu nnimiro. Kasooli waffe gwe tugenda okusiga yooyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abenzikiriza endala Kamaafe yeebazibwe. Amiina. Olunaku olwaleero muno mwenkolera emirimu emingi. Ndiko mu nnimiro mu sizoni ya kusiga akakuba akatonye. Era nga wano wendi waliwo binnya bya kasooli. Binnya bya kasooli bino nze ngenda okukola ki? Okubisigamu. Kumbi telimba katabe kye tunaaba tetukungudde naye nga wobimanyi nti ebintu byafuuka kati kasooli yenna oba tomutaddemu kigimusa obeera tosobola kumukwasaamu. Kati wano wendi ndi ku ntuumo ya busa. Mulimu obusa bw'ente, mulimu obusa bw'embuzi wamu n'obw'enkoko. Byonna bitabule wamu. Abasinga batera kukozesa bulimbwe bwa nkoko bwokka bwokka, naye olw'ekisa kya Mukama nti muzeeyi wange alundayoko ku bute, ayinayoko ku mbuzi n'obukokoko obutonotono. Kati addira obusobo bwonna ye n'abukola ki? N'abutabula wamu. Musiri guva wano nno munene ddala ne gwambukira ddala ne gwambuka eri gye mulaba obusaka ndowooza mulengerayo. Gye bukoma ojja kumbuuza ennimiro nga si nnime, ebintu byakyuka. Kasita otemamu ebinnya n'oteekamu kasooli wo waabeera atandise okumeramera, then n'ojja ng'okola nga womutemera ettaka. Abantu tebakyalina budde. Oluusi bafuuyirawo bufuuyizi naye kati ndowooza bafuuyirawo muddo ne guddamu ne gukola ki? Ne gumera. So kati tugenda kusigamu enkuba kasooli waffe anaabeera ameze, then nga tujja nga tumukoola. Ojja kumbuuza oteekamu kipimo ki? Buli kinnya ngenda nteekamu ekikopo ky'obusa kimu kimu. Obusa bwaffe bwebwo. Then kati bino ebinnya mbadde byo mbimaze. Biraba. Nkola we bati. Njola wanene ekikopo ky'obusa. Bakiraba. Then nensiga. Mujja kumbuuza wavudde mu Bwakadama ate wazze kulima. Nze tewali mulimo gwe seenyigiramu. Ndi mukyala mukozi ate neetaaga ssente. Sinyoma mirimo. Kitegeera. Wekuba kulima nnima. Wekuba sikunoonya ssente nga za kutunda nnyaanya nzitunda. Waba gonja mmwokya kwegamba sirina mulimo gw'ennyumba kabe kabalagala nze. Sobola munnange omutamuza zironga zampa ekintu kyemba neetaaga. Tuli mu nnimiro. Era kasooli waffe ono waali baameze. Ndikamawo n'embalaga waali. Era we tuli batuusizza okumukungula oba omufuuyira. Inshallah ndiba nzija ne tukikolako. Leero kati abamu mugenda kuddeyo mugambe alimba. Ekirungi nti ndi waka mu kyalo saagala bambi bazadde bange babe nga bamenyeka bokka. Buli kimu mba nina okukola ki? Okukikwatamu kasita mba nga wendi ku ground. So munnange gwe Kadama munnange ali eyo oba gwe wenna ali eyo. Ogamba nti gwe oba olinnyeko ku nnyonyi toyinza kudda mu bino. Simanyi kwesiiga ttaka mukwano nno. Olimba abazadde tuba tulina okubayambako. Ettaka tulina lwaki tuba tetukikola. Njagala nakutema wano eno ki? Lumonde. Nze buli mulimu mmanyi okugukola. Nakulira mu kyalo. Kitegeera embeera eyo buli kimu kitegeera Enkumbi ngitegeera bulungi. Luli mbadde neebaka. Naye kati akakuba we kaatonye ne ŋŋamba asobola kusuulirira bazadde bange. Buli kimu mba nina okukola ki? Okukyenyigiramu nsagala bamenyeke bokka. Ndibadde nga bagenda ne bakoola omuddo ne bakomawo nga neebase. Naye kati enkuba we yatonye nagambye nedda. Nina okuva mu buliri ne tukikwasaganya. Obeera ng'oli eyo nga naawe oli mu kyalo munnange wavudde ku kyeyo. Kuba abamu temwagala tuukira mu byalo simanyi lwaki oba mutyayo ki. Naye bagambe ewantu ne wabeera wabi watya we wabeera ewammwe. Kati ndi wano nsimba. Kiseera kijja kutuuka nzije nkole ki? Nkungule. Oyinza okumbuuza kigenda twala bbanga ky'okusigamu. Ekirungi nti obusa buno eno nga woobulabye bubadde bukalu ddala. Era bwagwamu dde bbugumu. Kati ne wetumala obuteekamu ne tuteekamu kasooli tekibeera na buzibu. Naye we buba nga bubisibisi oba olina obuteekamu ne bumala okukala ne buyitamu empewo.
ne kati buno obwaffe bubadde bwakala dda. Kati nawe tusigamu kasooli tekibeera na buzibu. Kasooli waffe gwe tugenda okusiga yooyo. Ono omweru tetugenda musiga. Ojja kumbuza kasooli gwe tusiga nga ate aliko ebimyufu mumyufu. N'ekyo kigimusa. Ono kasooli munaye omusiga. Ono yasinga okubala. Ono kasooli bangambye takyabala. Ebintu byakyuka era bamusiga bonna bagula mugule. Bagula mugule. So oyinza okumbuuza kasooli nga tetumutegeera kuba wali wabali eyo nga mmwe temulimangako temubeerangako mu kyalo. Kasooli ono munnange gwe bakolamu obuwunga. Obuwunga bagoyamu akawungo bwe bafumbamu obuugi. Era n'ekirala nti yono gwe tulaba gwe basiika abaana b'ekisiro gwe batwala mu masomero mberenge si popcorns owa popcorns naye nja mubalagako. Avaamu ne chachu gwe bawa enkoko n'ebisolo ebirala. So katugende balage engeri gye tumusigamu mmwe abatamanyi byakulima. Ebinnya byaffe ebyo mubiraba tumaze otuteekamu obusa. Kati bino eno bimaze okusigibwamu bibyo biziike. Katugende wano awali omusizi tulabe engeri gyazikamu ate ebigere bye. Ateesemu empeke 3 lindako mumusiga. Ateesemu empeke 3. Oba oziraba ziizo. Kati awo ekinnya abeera akiziise. N'ezo zirimu 3. Oziraba bulungi. Abamu ne basigirako n'ebijanjaalo naye ffe twasazeewo okusiga kasooli yekka. Naye ebijanjaalo oba oli awo ndigibalagako naye nga kati ffe twakoze eno mu department ya kusiga kasooli naye ebijanjaalo bali mu bijanjaalo. Yeyo ensiga yaffe eya kasooli. Nja kwongera okubeera nga nsharingako nammwe ku by'okulima. Allah wanaabeera nsobozesa nkwatiddeko nansobozesa nga nkyaliko eno mu kyalo gye babikolera. Sawa ya kulima enkuba kyeta tukole. Nabagambye tuli mu kyalo ewaffe kyalo ddala. Mimwanyi, bibira, fene, miyembe. Kitegedde ekintu ekyo mapeera. Kati abawula baleekaana bali mu mapeera. Ekyo kyekyalo kyaffe. Naye nga kitunyumira okufaako obufi munnange. Big Rich Junior School somererizo okunazaako omuzadde nnako lisangibwa mu tawuni y'Ensanje litwala abayizi okuva ku nnasale okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Abawala n'abalenzi abava waka n'abasula ku ssomero mu byenjigiriza tuli wala mu secular ne theology. Kati abayizi baakubangula mu poetry, bakery, tailoring, decoration nga n'ebyemizannyo tubissaako nnyo essira okutumbula ebitone by'abato. Litudde mu kifo ekigazi ddala era ekitegekeddwa obulungi. Entambula, ebisaawe, swimming pool na buli kalondo yenna abaana gwe beetaaga ali ku ssomero. Omuzadde leeta omwana kubanga abasomesa beebo abagwanidde okubangula omwana w'eggwanga. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero. Omwana bw'asasula school fees ebisigadde byonna byerabire tewaliwo kyogenda kuddamu kuleeta byonna obisanga ku ssomero.